kuwerako bubiri. Okay. Then abasumba ng'onyirira nnyo. Are you sure? Webale kusiima mukwano. You look so good and beautiful. Thank you. I like your watch. Oh, really? Thank you. Ebintu by'obijjawa. Mbaddeko mu America. Mukyala kulikayo mu America. Navudde mukadde wange. Naye ng'onyire engalo zigonda kiki? Are you sure? Bale kusima ne baile engalo zange sitera kuziwa abantu zikwatamu ekintu ekisinga okunkaluubiriza. Nkuwa engalo oba munnamukisa. Zengalo zange mwami wange ekaya zikwatamu. Naturally. Era mpulira bubi like lwakuba oli wange ggwe banga ddene emyaka mingi. Like togabagaba ngalo zo. Nze sigabagaba ngalo zange nze amanye ekyama ekiri mu ngalo zange. N'abasumba yani. N'abasumba omulungamya nze Shira n'abasumba nze n'abasumba omulungamya. Kyongereko ow'omukisa. Ekyo gwakingamba mbadde sikimanyi. Kuba nawirako ekiboozibozi. Mba okujja e Kampala watuukira wa Kabaka. Ekyo kyo kituufu. Bulijjo manyi balimba. Aisha. Gye tubeereye mu gundi zaffe. Munjogerako mu discussingako. Nnyo. Ekyamazima kyo kiri nti nze naava. Nina omukisa ogujja gunnondoola okuva obuto bwange. Ngamanyi waliwo omuntu oyinza okutandika okwezuula gwennyini n'olaba ng'oliko oba amasannyalaze nga gw'omuntu. Ng'oliko amafuta. Ekyo nno kintu kingi nnyo era ensonga yo mulwaki nagana nalaba nsina mikwano. Nasanga ng'obuzibu bungi n'abantu. Omuntu alema okukkiriza ky'olye, abamu ne bakifuniramu fitina, abamu ne bakinyiigiramu. Naye nga nze ekyamazima kyo nkimanyi. Nze omuntu aba talina mutima mugumu nga yeezuula tasobola kubeera nange. Kuba nze naava osobola okubeerawo ng'okaaba. Nga tukaaba ffenna bwati. Mu dakiika bbiri ng'ekyange kiwedde nga simanyi na weevuzi zikirese kuggwa. Ne neesanga nga Katonda alina engeri gy'ansaasiramu. Ne mba nga nze awantu wali badde nga abalala balemererwa. Alina engeri gy'annyambako. Gyakuyisaawo. Nampisaawo. Kati ekyo kyo nze nkimanyi. Era neebaza Katonda olw'ekyo ate era ne nsaba kinkuumira. Omanyi kirungi okwemanya. Ate oba kiŋŋamba saalikoze eki. Salikyogeddeko. Ani yagamba bwe natuuka e Kampala natuukira wa Kabaka. Mukwano twali mu kiboozibozi. Okugera si kirungi. Munnanga era mmere ya mwoyo. I know. Ate kati bwe bibasasuza n'okuba. Okitegeera. Munnange waliwo ekigambo nti kwezuula. Gwe nga n'abasumba weezuula otya okuba nti. Sookodde wali ani yagamba bwe natuuka e Kampala natuukira wa Kabaka. Kuntuuza mu kigambo z'omukyalo omukulu. Omanyi nze sagala muntu kungamba kitu nakikomya mu bbanga. Yali mukwano gwange. Yagamba ati. Abeera na bweru. Naye wallahi. Wallahi. Saba nti bannange nga sikinyumyangako nnyo ekintu ekyo. Munnange yakiŋŋamba either olina gwe wakinyumizaako n'amugamba. Omanyi ekigambo sometimes oluusi kifuluma oba tugeze olina gw'onyumirizaako naye n'anyumirizaako omulala n'omulala n'anyumirizaako omulala. Ne wetomanya oluusi kisoboka naye nga nze mu kujja e Kampala obulamu wange bwonna omuni guno nasooka okulinnyako e Kampala najja nga Kabaka yampise. Era natuukira Kabaka Lunadi Muwenda Mutebikojjange. Natuukira mu mikono gye. Ekintu ekyo kyewunyisa even n'abantu baffe ab'oku kyalo ne bagamba bannange ono omwana kiki kubanga kyatambula nnyo era buli muntu ne yeewunya nze nali sijjanko Kampala omulundi gwange gwasooka okujja remember najja nga nina mu kateteeyi keeru kamadaala nga nekkubo nsala nziruka bwe nti. In fact ekintu ekyo kyewunyisa even kababe ab'oku kitundu kyaffe kubanga kyasaturatinga nnyo kubanga Kabaka yali ampisa okujja mu lubiri okunona ebirabo. Like wali muzanyi, wali munakatemba. Kiwanvu naye nze yasinga nakola olulimi Oluganda n'ensinga mu Uganda yonna. Wakola olulimi Oluganda n'ensinga mu Uganda yonna. Okay. Wali mu primary? Yes, nali ntula P7. Nakuyita akuwa ekirabo. Era nali sijjanko Kampala gwe mulundi gwange ogwasooka. Ekyamazima kyewunyisa abantu bangi kubanga nange nali sikisuubira. Era nali ndi awo nange twawuliranga ku radio nga bayita omwana n'abasumba tumuyita wano ng'ennaku z'omwezi w'eziti like as nange nali surprised nnyo ne nga my god nina omukisa ogungoberera okuba obuto nga ngulina bayiza waka akayimba sitakyamanya akayimbira nze kayimba kwe nakawulira kwegamba wali excited waliwo not being excited naye waliwo abantu nga bali breast waliwo abantu nga Katonda yabateekako favor okuva mu family zaabwe abantu abo waliwo abantu abo ab'ekikula ekyo. By the way omuntu omalanga okuzwa ne waba wa Luganda lwoba mukwano gwo ng'aliko favor tomulwanisanga naddala singa aba
nga talina mutima mubi osobola okugwa wansi osobola okusiraana olw'okulwanyisa omuntu omulonde aliko feva ali breast. Okay, tolwanyisanga muntu alina mukisa. Ekintu ekyo nze nkigamba nnyo abantu. Waliwo abantu buli muntu mu nsi si wakubonaabona nnyo. Si wakola. Si buli muntu mu nsi nti wakubonaabona nnyo. Eriyo abantu ng'ebyabwe byekola byokka. Nze n'aba satondebwa kubonaabona mu nsi. Ate kati natuuka ekiseera ne nkitegeera. Nze Katonda mpisa awantu w'otasuubira. Nze wabula ate Katonda kitiibwa nze ye mba mmutya buti. Kuba nze Katonda alina ebintu bingi nnyo nnyo byampisizaamu. Ekyamazima nga buli lunaku olukya nnyongera kumutegeera na kusembeza laavu ye gyendi. Kubanga nze ndi munafu nnaava. Olabako omuntu omunsi nga munafu alinga ng'akatiko. Nga tasobola kukola bintu by'amaanyi naye nga buli kintu kyakwatako ekintu ekiraba omukisa. Oba nga buli muntu wasembera wendi. Olina ekintu ky'ongamye nga wakasembera wendi. N'ongamba naye nze okuva we nnakusemberera. Waliwo changes mu bulamu bwange. Kati ekintu ekyo sigamba nti nkyemanya omanyi okwemanya si kulungi but kyo kyekyamazima. Nze omuntu wansemberera nga talina mutima mubi agamanako ku mukisa gwange. Naye ate nze omuntu wagezaako okunwanisa oba okunzijjako oba nantikako mutima mubi oba like nayagala okunteeka wansi watafunako mukisa abako kyanfunako kyesajja kwogera. Mu njogera ennyangu atafunako mukisa gwamanyi nze sijja kimalayo. But nze omuntu wabanga alina good intentions omuntu wasemberako wendi bannaye nze simanyi Katonda ngeri gye yankolamu naye ekintu ekyo nsaba akinkuumire. Akinkuumire ate era n'abalala bakifunemu oba oliawo naddala abakuliraanye ne famire yo. Nze omanyi we mba nsaba Katonda naawe nze sasabako Katonda kubeera bulungi bw'omu. Yagala mubeere bulungi. Nze nasaba Katonda ekintu naye ebintu ebisinga byonna zaabinkolera. Nasaba Katonda obulamu bwange okuva we neetegereza bwinti netandika okusinza. Nga nsaba Katonda buli tafaali lyalinga ttako lireke kuyamba nze nzekka. Wabula either abantu bonna abaninaanye kubanga nze njagaliza nnyo ndowooza gwe ekyo kimanyi. Si baŋŋanda zange zokka naye nze ndabye Katonda nga atandise okunkolera ekintu ekyo kye namusaba era nze ndi mu birooto byange ndi mu biro byange. Mu biro byo. Okay. Nabasumba yavaawo okujja e Kampala tugeze Kabaka amuyise wali mwana muto. Nabasumba okugamba nti kati kanzije e Kampala. Toyiribyeko tobonyebonye okujja n'ogamba kati kobeere mu Kampala wavaawo. Mu nsi tewaliwo omuntu atayiribyeko nange nyinza okunimizaako ku byange ebyempiseemu ebitonotono ebichallenging naye nze ebizibu byensoga nti mu bulamu bw'ensi eno nfunyeko ku binchallenging byavanga mu bantu ate benasembezanga. Abantu nabasembezanga olwa laavu gye nnina ennyingi eri abantu n'okwagala kati ate abantu ne bakozesanga ekintu ekyo okunteeka wansi lwakuba nabasembezanga mu mukwano nga balina ebigendero oluusi ebimu ebyo olumu byajjanga bamaze kundaba omwana ono yalina omukisa yayita wano tabonabona nafe nze sibaddeko mwezi hasuza muhaisha nze sira nkawo nti neyombekedde simala ndi awo mu kubonaabona nnyo omukazi gwe nagamba ebyo bintu sibibanyi kubanga nze Katonda alina engeri gyajja nansitulamu awanguma awantu wembandi nga ninganga eyakatuukawo nga ntidde nansitula wati nanteeka awalala kati nze abantu nga tolina nnyo mutima mulungi ng'oli nange osobola okunkola buli kimu kuba osobola okwewuunya nayinako ko omuwala yanzijja mu bufumbo nangamba nedda omusajja wabiki akasijja kaviire nenva mu bufumbo kati nga omanyi nze saga bikosi nakuwuliriza nnyo bantu kati ndowooza ali mu kunjagaliza nantwala ewuwe netugenda otwatuuka ewuwe yali apangisa omuzigo omuwala oyo muzigo gwe natuukayo nemba nengamba naye kati lwaki nvudde ew'omusajja wa nga ndi mukwebuuza ebintu ebyo omanyi waliwo omuntu ayinza okuwa amagezi ng'ola agayita namala oluvannyuma ne wejjusa we namala otuuka eyo nali mutomuko kati ebyo byembanyumiza kati nengamba naye bannaye nkedde ku makya lulwadde lwantirawo ssente awo ez'okukozesa sirina zisente gye ngenda zijja simanyi kiddako neneebuuza lwaki nakoze ekintu kye kati olwokuba yo oli gye nali nvudde yali akyanjagala yasigala nnondola gye ndi nga ndabirirayo nga kati oba ani yakutaddemu ebyo naye nga asigala ndabirira gye ndi kati naye ng'omutima gwe nguŋŋamba kino kyeŋŋambye tusayo ntalina makulu muleke oli muwala wa kabi nnyo oli muwala mulungi nnyo oli muwala alina kirasi ogenda kufuna ebirungi naye nga tebyaliwo ebyokuva abantu nga teweetegese nti oba kino munnange omuwala oyo mukisa gwe gye ne gungwira Katonda yangattako omuntu bannange kiri nga tekikkirizika kibula nze ngamba nnyo abantu nti nga tonnafa teweevumansi oba mubeere nnyo n'emitima emirungi girina paati nnene nnyo gye gigatta mu kuyambibwako nga ne bwe wayamba si be bakuyambye naye waliwo awantu woyinza okusanga stranger nga tolina woomuyita n'akusitula Katonda talyazaamaani munnange musajja yava erina gye n'akola ebina nga noleki tosobola kubeera waneeno nga nninga nkogo baweereza obuweereza
nengamba ngenda kukuwa ssente west ne west ogenda okola bwe ne wet omusajja nampa ssente nga nokugamba tetulina kye twakola na musajja oyo naye nga nnyingi nnyo nenfunako ennyumba ennungi nenteeka ebintu mu nnyumba ebirungi nenkola biki like abruptly omutima gwange ne gutya omuntu oyo wenamuwa terms zange and conditions kwa tetwasooka byogerako nga ye angambye wano tulina kubeerawo ng'alinganga nekimupushinga nemugamba naye mbadde nina byenjagala nsabayo testi zange 5 testi 5 ze namuwa ez'okumusaayi omusajja yadduka emisinde teyadda naye ng'amaze okunkolera buli kimu nga ne bank account sente kweziri ez'okuntambuza omwaka mulamu nga ndya kyenjagala nensula nga bankola ki nebwoyagala katesti zange ze namuwa 5 ndowooza mwalimu emu yamutiisa n'atya naye nga alina wandi santadde kati mukwano gwange oyo gwe nalina nakimugamba nagamba guno mukisa sigulabanko guli beyond alika n'okuŋŋa nti ndi mulogo namusangako no last time bannaye nga bw'omutunuulira munjogere nyangu n'atandika okulwanyisa yatandika okugenda nga njogerako nagamba nti no ndi mulogo simanya ni mukisa gwange mungi nnyo nnyo bwebitwe bwekityo nga tamanyi kyoli kati nga bambi ate sina kye nali nkoze kati bambi yatya nnyo nga talamanko omukisa gugwira muntu we kati nze byange bwebityo webibeere bwe libadde ebbanga lyonna nze naaba nsobola okulinnya ennyonyi nga sirina katabo oba waleleweko omuntu ow'omukisa bwe gutyo oba baali bamubanyumirizaako omuntu asobola okwerabira akatabu nalinnya ennyonyi paka Uganda oba nalinnya paka mu nsi nga tiwali amukutteko kati yenze oyo nga tesikulimba ndayira ntya Katonda kubanga ebintu bingi ebizize byapeninga omuntu natukanaga nze baganda bange batukesanga bagana naye gwe tola katoli muntu lako oli musambwa bwe bityo ne mwana nedda Katonda ono nze nina ebintu byensomedde ku nze era nze omuntu mu bulamu bwange atakkiriza maanyi ago gali mu yiye mba simutegeera oba tomutegeera Katonda buli muntu yamuwa ekintu ekiri mu yiye ekyenjawulo akashakannamawa okay oddankawo omuntu nagaa nti ofaanana nva nnungi enva nnungi Sheila omumbejja nva nnungi era munfaananyanga nnyo 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 okuva obuto bwange ddala kasitambira mu bino ebintu ebirinakyo bino ebibiri bwe biti olakuba naye enva nnungi yalinga wati nga tagala byakwekolako ebiswayiri bino ebisatu ewe mbusiba omutwe amaaso bwe bityo bamunfaananya by that nange mwagala nnyo lwakuba olunaku lumu omanyi oluusi omuntu obeera nga omwagala nnyo kati lunasinkanako konva nnungi ngolwokuba bazibanga banayinva nnungi banafaanana nva nnungi kati ne musisinkanako saamwoya webanga manva nnungi ali wali banaye nengenda omubuuza bannange enva nnungi gye yakoma okulungiwa nva nnungi alina attitude kyanzigwako mutima gwa gwasigala gumwagala naye nze oba tayagala abantu bamusemberere oba kiki oba atya abantu simanyi naye gye yakoma obulungi bannange nze simanyi oba asobola okukijjukira banaye nagenda bamba nnungi ne simanyi nampulira njagala sembirako wali mubuuzeeko bambi yampa attitude naye lwako omuntu oba omwagala era omutima gusigala gukolaki gumwagala nasigala mwagala naye nali mpulira nga mwagala kati nga njagala sembirako wali bannange amanyi n'ekiseera oluusi olwo ebintu ng'olina okusooka obikolerera abantu nga balina okusooka okumanya nze kati ebintu mbiwamuko ku time kale kyankuba wala ne ngamba maama kale singa ategedde bwe mwagala era butasawa ategera muli mutima gwange bwe mwagala nze mubuuzaako yakola oba bwati kigalo something kigalo yagira bwati yagira ati ng'omuntu nga yo yaningi okutuukako wali ye n'akuwa ekigalo oba like mwali distance twalira ku kivulu wadde kyali eyo like wali ng'otandise okuyimba nali nakatandikiriza naye ndowooza n'okuba nali nakasiiwuufu ani omuntu n'oba obulungi nabwo obubula singa oba mwavu kiraka ndowooza basimanyi byansobera naye nenkivaako era nze nkyamwagala naye oyinza omunoonyaako mu budde buno kuba bagamba abagagga kwagalana bavu kweroga kiri bwekiti ekintu ky'okunoonya omuntu buli kintu kituuka ekiseera nekifulowinga nga kiri nakyo kati nga nze omuntu alina Katonda mu nze ajjudde manyi nti waliwo ekiseera kya buli kintu nvanonyi tekyetakisa genda munoonya kuba kati omuntu womala okukola erinnya Katonda nabanga alinako bwakutadde oba weekengera abantu nange kati bintuukako bw'okola erinnya oba nobanga akasente mukama Katonda akusaasidde n'akakuwaako otuuka ekiseera oba olina ekintu ekyo ekyokutya abantu kuba oba tomanyi muntu kikyaleeta oba tokyali open nnyo nga luli like
kale waliwo attitudes zakati n'abantu abagamba nti ndi muzibu nnyo abatakutuukirako n'obasanga ku kyalo nga bagamba oyo nno maama yazaala abaana abo naye oyo omuwala oyo maaso mbiri oyo muzibu nnyo naye nga tasemberanko wadde wooli okubuuza nga kutiisa maaso kati nange niyinza okuba namutiisa maaso olw'obwavu olw'obwavu wamutiisa maaso oba yali naye nga niyinza okuba sijjukira bulungi niyinza oba namutiisa maaso ng'ate muntu mulungi so ebintu bino biwamuko akaseera gwe naava okimanyi nti abantu bangi bafiirwa obufumbo ne bafiirwa abantu abalungi olw'okubatya nga tebabawadde ekiseera kimala kubategeera obadde okimanyi ekyo nti abantu bangi bakyaye abantu olw'okuba tebabategeera abantu bangi agamba nti gundi onnamukoowa naye ngaoluusi teyamuwa kadde kumutegeera omuntu omwoyokoko chances nga 3 ku 4 waliddamu n'akikola naye kati simanyi oba akyasobola okukikola naye waliddamu n'akikola awo nga mmanyi naye kati guli gwali gumu ate nga ndi nakasiiwuufu nakajje Kampala ekitegeeza omuntu tumuwanga tugeze omuntu wano bangambwa emirundi 3 lwaki obeera okkiriza okunooba nga tonnaba kumala kwetegerereza ddala anti nabagayo guno omulembe gwe tulimu si gwakozesa feelings oba emotions guno omulembe gwakukozesa amagezi amazaali nti oba tolina amazaali ate sikozesa amasome oba tolina amasomo okozesa amazaali nyabo so ebyakuddaawo ate ngenza ate omusajja amaze okuleeta omuntu amutadde mu maka nti ate enkomawo ku byanga mu nsi eno ng'omuloge ebyo byonna bitundutundu ku byakwezuula omuntu olina okwezuula bw'ofulumira ekigenze naaba sifuluma amabaga n'enzira ensiko ekola etya nze siviira musajja nenzamu kuba ku ssimu ye nze nina ebintu ebyange byenkola ebyenjawulo ku balala bw'oseparatinga n'omuntu muba mukitadde finally nze mba nkitadde ye ayinza okuba takitadde but nze naturally nti I give a lot of chances ate mmanyi okugumiikiriza ebinyigiriza kati wemala obigumiikiriza nendaba nga obiddiŋŋanye ne mpulira nga obulumi bususse wemba ndaba nga bwenaabeera nkugamba tujja kubeera mu nnyombo mpanye abantu eddembe nsobola okukuleka naye makinga sure nti mukuleka kwange sisobola kuddawo obutejjusa nze naava wemba nti ngaye nti omuntu ono mutadde nowaba nga amazzi agali wano agago olina okumpaako ennyonta neewona nze naava siganya yeggooyo yennyabo ate mba sikuwalana bati mba sawa kuddamu kusemberera mu bulamu bwange munjogere nyangu oba okitadde ennyabo ebintu by'okuyimba bino like wali muyimbi ku ssomero wakyegomba kuva buto kyajja bukulu buno n'ogamba wayi nange kanyimbemu awo kyajja kitya kale sijja kugamba nti nno oba nali muyimbi nze baganda bange basomera nakuyimba basisters bange nga bazina amazina nga balina ebiwattu era nze baganda bange bonna bawala baali balina kubeera nga bamaanyi nnyo essaawa zino mu ggwanga naye ate nze nali sibirina byonna bati naye nze nali mbyegomba nga mbalaba babirina kati ate nze nali sirinaamu yadde akakodyo nga vokale sirinaawo ku mazina ekiwato nga sirinaawo era nga bansekerera naye ate nze nali njagala nga bba tebayinawo kati olw'okuba nze omutima gwange gwali gwagala nze nakiwa obudde okukimeekinga kati ate bba ababirina ndowooza babigayaaliramu kubanga essaawa zino bo bali mu bifumbo bwabwe ate nze kati nkiri mukitambuza kuba nakirina ku mutima yes omutima gwe gwali gukyagala nga mbalaba nembyegomba by the way be bamu kubansikiriza baganda bange yali alina ekitalenti omwana ng'alina amaloboozi nga katonda yamuwa ekiwato ng'azina ng'ayimba ne wabaawo sisita wange nakalawa ng'azina ng'ayimba nga basomera ku zibasale za muntu talenti kale ate nze nga mbyegomba naye nga tesirinaawo kakati with the time bana batekangako nnyo ebirowoozo n'omutima nera we banyenya ekiwato nga nagezaako ne bigaana mukwano naye mukwano kale ate essaawa zino batuteekewaawo 3 ndi muka nze neeyigiriza nzeka kubanga tebampanga na budde gaga tuveeko tomanyi totutawaanya tuveeko naye nzijja bwe nnakula naliko byeyigiriza mpola neŋŋamba naye talenti zino eziri ewaka abaana bano baazirikaawo kanzituukirize naye ndaliko okuyimba yonze nakayimba kenasooka okuyimba mu studio ng'oseka n'ogweri Dr. T yakankubira naye nkayimba naye ngambye nampa vibe nga ati muno osobola okuyimba nga sigendangako wantu wonna kuyimba nti wakubanga nagenda mu Golden Golden gye nasookeramu okugendamu okuyimba tebampa chance kubanga baŋŋambira kuti olina talent yes nabatuukamu Maureen Nantumo ye yantwala namwesibako ne munonya ne mulaga Maureen nina ekitone aŋŋamba okakasa olina ekitone nti nina ekitone naŋŋamba kaakati kankutwale basajja bawulire ku kitone kino nanyambuza waggulu bali mu mpaka ngira abaana babawolokamye nga kati omanyi omuntu ngo just ekitone okiwulira naye nga ekitone tekikola ki
tekyaliwo ebiseera kati weekiri essaawa eno neeruli ekyamazima tekyakola ki tekyaliwo munaye nga bampa chance nga kwata microphone yimbe mamanya omuntu afubutuse nga talinaamu yadde talent ng'agiwulira buwulizi gwe ng'okyewulira Katonda wange naye nga bo tebakiwulira anti nze nabaganze nsinga okuyimba wano ne bampa microphone awo nakoma okutegeera era awo nategeera nti ekyo nene sikola ki sikirina naye munnange omutima guno guba gwagala ekintu amazima osobola okukituukako era nze nnyongera okutegeeza abantu mwenna abandaba nti mu nsi obanga omutima gwo ezo ze malayika zo ezisookerwako kyeziri mu kwogeramu gwe nti nja kubeera bulungi nja kuvuga emmotoka nina okubeerako omuyimbi nina okubeera bwe nti ebyo ebiri munda mu ggwe ebyo byenkugamba weozuule bibamu ebiri kubanga ensi yonna esobola okugaana naye nga ggwe muli munda okiwulira nze nkulayirira naava nga ntya Katonda sitya ggwe nagenda mu golden eyo ne ŋŋamba abasajja ba Mr. Ssemakula bagamba naye nze mmanyi okuyimba naye bagamba fere tulina buzibu munnaye muwala microphone ziziri wali abasajja bakubi b'ebivuga bakube ebivuga tuyimbire nti abanyegwa nti zenze nabasumba nti microphone zizo banga ayimba yakayimba yakayimba nayimba kamweni ne bagamba what ne baseka ne bagweri ne bagamba kyemugaa simanyi kuyimba ne bagamba omanye ekitone kigenda kukutta fotuse nenvaayo nenzikiriza nga owedda nkiwulira muli naye sirinaawo neŋŋamba nedda olemezaamu nja kuddayo papa Ssemakula nanga naye omanyi osobola okuyimba kubanga osogenda kati Maureen sooka omuleke genda mu bajulya naabo ogende mbalina mubiri okole vocals ezo webikke owogane akalaboozi tomanyi osooka making one time yente yammalamu nnyo maanyi naye nga mukwano ekitone nali nkiwulira buwulizi munda munze but by then nange natuuka nensikiza nti tekyaliwo naye omutima guno gwali guwulira muli munda eddoboozi nti Nabasumba olina okubeerako omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga era nga muli nkiwulira nti wanudde one time nina okubayo hiiti eddoboozi eryo linali mpulira munda munze nalisigalako neŋŋamba sijja kusirika wadde nga sina talent naye muli nekyempulira eryo eddoboozi eryo lyowulira munnange nasigala ku layini nengane wa Dr. T namuka Dr. T nina akayimba waliwo omwana yampandika akayimba mwita Kalimu Sharifu akayimba kano Dr. T mba nesaba kankubi nanga aleeta sente nze nkakube nenoonya sente zange oba yasaba emitwalo kyali 2 oba 15 bambi I remember nanga mbaleeta kubire nekayimba omutima lyegusula n'ebigere gye bikeera nze nasuze ndowooza kuno wange n'otuba ne tubula anti omanyi n'ennyumba eyo bw'omu omukiro oluyimba naluwulirako nkutidde mukwano waluyimba ayumiza gwe yakowe ekiki mukadde wange nsanyusa okusinka wallayi oluyimba naluwulirako layira wallayi tosaze ekigambo osula mpe neŋŋamba otuloona twesamba enjwe nsimba otali kyonna kyewankola wamma ntegedde waluwulira ntegedde yali akuba oluyimba olwo ani osima likobeega mutegedde naaba wallayi oluyimba naluwulirako sinayegana nalekawana nabagamba nze nafuna omulungi era ekwe ati byonna byendajana nali nyimba Nabasumba nali nyimba era dde mukadde wange otandise okuntegera ndowooza gyenda gwolabayo munnange mukadde wange nga nyingira mu studio otyo nga bakuba akayimba nga ntambuza akayimba ekigwa ekiki natambuzanga akayimba nze mwenyini nga nze netambuliza akayimba ku buli layibulale nga ndowooza promoting ebigere ne biruma naye bannaye mbabulire tuva wala mukama Katonda mutulaba nga tweyagalako tuli muzipulado tuli muzijipu mutuleke muli mu biro byammwe nze Nabasumba mwemba nina kyenjagala munze ng'eddoboozi liri njiwulira kati nga buno buluŋŋamya nze ojjukira nga Evelyn Laguta nabakufa ojjukira kyosooka onnyumiza oba olina kyojjukira saagala kusala kigambo kikyojjukira ku kino ekyokuyimba ekyokulaba okuluŋŋamya n'okuzuula kikyojjukira kyogere yaŋŋamba olimu kyama ki Evelyn nagwo omugenzi yagamba kikyogere
nkibuulira abantu ye kibabuulira abantu zisina nnyo kyama nabaga esina mikwano maama naffe otugobye mbagobye anyway kwekyo ebinaku yaŋŋambanga bingi naŋŋamba Shiro oyo alimu ekyama konze kyama ki naŋŋamba no azuula kanako singa tekawafa kale kuba kati ndi bulala enno kabiŋŋamba nga bannange nabasumba tugende wano nabasumba bakuyite eno waliwo abasumba abamanya balina ebirabo ebyo bajjanga ne bamuntuma ne bamugana naye omwala oyo omuwala olina omuwala omweru oyo gobera naye nze saabira nnyo mayine lagubbanga ddene naye lagunze namukolangako ebyamagero era nze bwe namugananga ekintu nakikola we yasinga okuntiira ng'akifunamu ebizibu nga bulamuga ate okola kino nakikola ng'akifunamu ebizibu naŋŋaana mwana gwe waŋŋambye naye ng'oluusi kirireeti bati nze ndudde nga ndi muweereza owa Katonda ddala ndudde nga nina amaanyi nga nina calling eyo nakuba ndajjane ey'okuyimba eno nina abantu abamu nina omwana gwe bayita Dankanya Emityana omumanyi abo be bamu benasinkana mu music nga nakatandika okuyimba naye Dankanya oyo namwewunyiza okuba nga ajjukira ebintu ebyo naye yangamba naye gwe muntu gwe alize nga ojja nekugamba ne oluusi n'empale gy'oyambadde ekkala yayo naye gwe tuba ng'oli kalogo babiŋŋambanga naye calling eba calling bannange kubanga ekyamazima naye nakyo nti nali nkiwulira naye ndowooza kyali kirina okuyita mu music muno erinnya ne lijja neribeerawo mu music paka Katonda bwe yansaasira bannange wadde essimu kweri mwana ensonyiwa kankwateko ku ssimu hallo bulungi mukwano mbadde nsaka nkuddinde mu interview kakati obulungamye munsonyi mubakadde bange abatulaba munnange nga mweri calling nga mweri musaazi ng'osumagira mukwano kyo kibakweka kyayo obugumemu oda mukadde wange munnange naava mbabuulira Katonda ono wa buyinza akola ebyamaanyi Katonda wa kitiibwa bantu mmwe mu butuufu olugendo lunene nnyo Katonda gy'atujje kati nze olwo ebintu bingi byenja okubanyumizaako mpola mpola buli muntu ali eyo nga tolina ssuubi nga ogwamu essuubi ng'omutima obutuufu nga tonnafa teweevuma nsi ensi faaso oba osi abanafu ekyokubiri ekiri mu nsi muno kuzuula kyoli kwezuula kyoli Aisha olugendo lw'ensi si lwangu naye ate lwanguyira nnyo omuntu eyeezudde waliwo ebimu byogamba nti singa oba nali neezuula mu biseera bino saali n'omanya gy'olaga n'oba nga olina ekitangala tulisiti ekikumulisaako amakubo gy'olaga naava neebaza Katonda buli lunaku oluki ate nnyongera okumwebaza singa aneesa n'ofukamira nomwebaliza mu kamera naye yakimanyi deep in my heart nzijuddemu okusiima kwe bannaye bantu mu abalungi abandaba olunaku olwali nava nina ekintu kyenjagala okwogerako kubanga nkubuuliddeko okukubyanga ebitonotono nkunyumirizako ebitonotono naye nga tulina obudde maaso eyo ndyongera nembanimiza ku sitoole yange mu butuufu mikwano nga tonnaba kufa teweevuma nsi Katonda gyali ate akola wabula njagala nga tonnaba kubeera nga okomplaininga n'okwemulugunya osooka onoonye ebyo ebiri mu ggwe Katonda bye yakuwa bw'olimala okubitegeera n'otegeera papasi yo ku nsi kuno okwo kwe kwezuula okusookerwako nti abantu bangi nava mukola bingi naye nga si byoteekeddwa okukola no wasting a lot of time and unfortunately n'abantu abasinga batuuka kufa ne bava mu nsi muno nga tebasaavinze papasi zaabwe ng'ate oluusi gwe omuntu kyobadde kyaliyambye owakikaakyo ekiyamba owa famire yo ekiyamba abaana bo n'abazzukulu naye ng'obuyambi mubunoonyeza mu bantu be mulina okuwa obuyambi tewaliwo kintu kironye nga kwezuula era nze naava sijja kukulimba buli muntu mu nsi yaligenza okufa ng'ategedde ku papasi ye buli muntu yandigenza okuva mu nsi nga yeezudde kyakyali newootulakoko mu ntebe y'okwezuula essaawa 2 ebeera ekumala kwegamba mu nsi eno tutambulire mu kumanya n'okutegeera okumanya n'okutegeera tekimanya kubanga oba tomanyi kyoli okumanya n'okutegeera tebiggasa ekiki okategedde bulungi mukadde wange okumanya n'okutegeera bwe tuba tusaba Katonda bye tumusaba buli muntu waali naye tekimala tetagamu n'okwezuula kubanga obanga omuntu azimba ennyumba etalina musingi nkagamba nnyo akagamba akategeera ekigambo kimu ku muntu omugezi kimala okutegeera
oyina okuzimba obulamu ekigambo kimu ku muntu omugezi nze omuntu musobola okwogera ebigambo nga bingi nempikingamu ekigambo kimu nti omwana oyo asobola omuntu omu akyogedde bali abagambye 10 nti tasobola nembaseera ebbali netunula ekyo kyonoomu kyengoberera kuba kyekiba kirina omulamwa gyendinzi nyabo egamba ensigo ya ffene yatondebwa nti bwerigenda mu ttaka erina okubala ffene otegedde bwegwa ku seminti n'ebeera awo teribala bwemalako emyaka 10 terituukiriza kyagitonde yoyo omuntu ateezudde in belief okirizidde bulungi nnyo amakulu gaakyo akyanjudde bakumpera ekyonya mukadde wange saba kyayi obugalo asabe kyayi naawonyako asabe kyayi Oba nange bannyongere nanywako so bannange senyongera bategeeza ensi si y'amaanyi tetugiteekako nnyo maanyi abagiteekako amaanyi sipafa dda ekyo nakigamba from the beginning olina kasendeeza kojjukira testimony singa oli omu ku bagenzi bannange era yise engalo mu maaso ogambe alhamdulillah alhamdulillah singa naava oli omu ku bagenzi byemutabala bye byemutabala ebyo banzijukiza kati nsiimaako ng'enseeraba mu kamera mukadde wange byemutabala bino byemutajjukirirako ddala obugalo muwadde obugalo yansi ojjukidde nnyo manyi omuntu abatunda bajjukiza enkoko y'omwavu tegwa mwebaza enkoko y'omwavu anti banna enkoko eyo yali enoza otunnyu mwagiwulira obuwoomi nti tweyanziza ssebo naava Singa ze omu ffe ku nsonga lwaki oli ku nsi kuno kituufu ebyo byemutabala kujjukiza mukadde wange Mukadde wange. sasula naye nga myaka emeka onamanja myaka emeka nze siri muntu buntu nga yemundaba naye ndi muweereza owa katonda ajjudde alimu amaanyi nti buli muntu yenna mu nsi asobola okuwulira nga yaggwamu essuubi n'okutya n'okweraliikirira wetaaga okuwulirako ku bigambo bya Nnaabasumba omuluŋŋamya waakiri ekimu ebibiri ate ng'ebyange si byakwogera bwogezi birimu n'ebikolwa n'abawa obujulizi nga tamugendako nti muneegenda mu kamera kituufu pozi nga togoberedde kyenkugambye nja kujja naava buli kaseera bwe naafunangawo kakadde nyongera okujja nga nzigula abantu amaaso kuba nga nze mundi mu buweereza bwange naye nagawo omuntu ajja okweripamu lino ekkubo ly'obuweereza simanyi bwakyagenda kubanga alwanagana nakyo nti nze sirina budde nti ngenda kukuddamu kituufu waliwo amaanyi gano agaanye nga wonalaba waliwo kano akagundi akalina amaggwa akeddembe bakata namununga kajjudde amaggwa omala kayiikiriza ne kalyoka kata amaggwa ako that kanyonyi okay I get you ako kasange mu ddembe lyako ate tekakanakola kintu kabuukabuuka naawe yenna abasumba yenna abasumba omuluŋŋamya olw'ensonga nti tuyise wangi ate katonda abaddewo ate ekkubo lyaffe libaddemu mu katonda nze ekkubo lyange libadde mu katonda nze sirina maanyi nabagaye ninga ng'akatiko sina maanyi ate ekyokubiri nze kyenamanya ekyokulwanyisa kyange kiri kimu mutima mulungi kwagaliza bantu awamu n'okwagala abantu mbaagala nnyo wadde si kyayagala nnyo musembere kumpi kunze kubanga nina obuzibu buli bumu naava nze bwensembeza omuntu aba amaze okunsemberamu sibaye kusembeza muntu nemukomyawo nti ate koma mu ddiiro ate genda koma wano ate eno toyingira ate nga nkusembeza nesanga nga nkifunyemu obuzibu nga n'obulamu obuyinza okugenda kuba kati katonda yansitulamuko what I do now kwe kuleka abantu buli muntu abeere mu layini ye obuyambi bukuwera gy'oli tosembera nnyo kumpi nange kunzijamize nze nalaba abantu munaine wobaagala newokwata kasita obasembeza okumpi okufuuka buzibu kale mwabeere gyali eno ensi buli muntu zimulaba wenyambye gwensobodde ate nali sikatala nti nteekeddwa okuyamba kyensobodde kyempulira omwoyo gwange kikyenkola ennyabo tweyanza nnyo mukadde waffe mukadde wange webali omuluŋŋamya olw'ebigambo bye ebirungi ennyabo tubyeyanziza bannange abadde tamanya eshira Nnaabasumba yoyo akubuliddeko ku bulamu bwe gyayise oba kyali essaawa zino nga mu njogera ennyangu nti yeezuula kikyali amanyi yaani naawe munaffe atulaba weezuule gwani ate weetegeere
era nga munnange mukadde wange tusibule ku bantu abawuliriza baffe abalungi abali ku live Life experience aya nyongera obasiibula mwebale kubeerako mwenna mwebale bannange musubscribinge bane musharinge ate wale mumwegatteko omwana watono bambi kali friendly ate kamanyi okuuma omukwano abantu abasinga temumanyi kuuma mikwano naye at least ko olwo omuntu ayizaga naava oliwa noga munnange at least oba siro naye nkya kati nze nange nina ekintu ekyo nze abantu wadde biki naye nze omuntu gwe mbaddeko n'embulamu nga tampisiza bubi wallahi wonna wonna etegeramu available so saagala osembere kumpi nnyo nange beera wala nja kukuyambirayo naye nga wendi enyabo tweyanza nnyo tweyanzeege mubeere bulungi mweraba